Ebbaluwa ya Peetero embereberye essula 2. Kale mulekenga ettima lyonna n'obulimba bwonna n'obukuusa n'obujja n'okwogera obubi kwonna. Ng'abaana abaakazaalibwa be beegomba amata, nammwe mwegombenga amata amalungi agagasa omwoyo, mulyoke muganywe mukule era mulokolebwe. Ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, mwalega ku bulungi bwa Mukama, mujje gy'ali ye ly'ejjinja eddamu abantu lye baasuula nga balowooza nti terigasa, kyokka eryalondebwa Katonda era ery'omugaso ennyo. Mujje gy'ali ng'amayinja amalamu, muzimbe ennyumba ey'omwoyo. Muyo mube bakabona abatukuvu abaweereza ebitambiro eby'omwoyo ebisiimibwa Katonda mu Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kigamba nti, nalonda ejjinja ery'omuwendo kati lyenteeka mu Siyoni libe ekkulu ery'entabiro, era amukkiriza taliswazibwa. Ejjinja lino lya muwendo nnyo erimu abakkiriza, naye eri abo abatakkiriza ly'ejjinja abazimbi lye baagaana eryafuuka ekkulu ery'entabiro. Era nti ly'ejjinja abantu kwe beekoona, lwe lwazi kwe beesittala ne bagwa. Beesittala kubanga baajeemera ekigambo kya Katonda, bwe batyo bwe baateekerwateekerwa. Naye mmwe muli luli olulonde, bakabona ba Kabaka, ggwanga ttukuvu, bantu ba Katonda bennyini, abalondebwamu mulyoke mulangirire ebirungi bya Katonda eyabayita okuva mu kizikiza, okuyingira mu kitangaala kye ekyewuunyizibwa. Edda temwali ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Edda mwali temusaasirwa Katonda, kyokka kaakano abasaasidde. Abaagalwa, muli bagenyi abayita obuyisi mu nsi muno. Mbeegayirira mwewala ebyo omubiri bye gwegomba ebirwanyisa omwoyo. Mukuumenga empisa zammwe ennungi, olwo abantu ab'ensi be mulimu, newankubadde baboogerako nti ebikolwa byammwe bibi, basobole okulaba ebirungi bye mukola, bagulumize Katonda ku lunaku lw'alijjirako. Ku bwa Mukama, muwulire buli kiragiro ekyabo abalina obuyinza, oba kabaka alina obuyinza obw'oku ntikko, oba abafuzi abalala baatuma okubonerezanga abakola ebikolwa ebibi era n'okusiimanga abo abakola ebikolwa ebirungi. Katonda ayagala mukola ebikolwa ebirungi, musirise abantu abasiru era abatalina kye bamanyi. Mube baddembe, naye eddembe eryo muleme kulyesigamako okuyisa obubi, wabula mulikozese ng'abaweereza ba Katonda. Mussengamu abantu bonna ekitiibwa, mwagalenga abooluganda. Mutyenga Katonda, mussengamu abafuzi ekitiibwa. Abakozi muwulirenga bakama bammwe, mubassengamu ekitiibwa ekijjuvu. Si abo bokka abalungi era bakwata mpola, naye n'abo abakambwe. Kya mukisa omuntu bw'abonyaabonyezebwa awatali nsonga, n'agumiikiriza ng'alowooza ku Katonda. Tendo kiri mufuna bwe mugumiikiriza mu kubonerezebwa olw'okukola ebibi. Naye bwe mugumiikiriza mu kubonyaabonyezebwa olw'okukola ebirungi, ekyo Katonda akisiima. Ekyo kye mwayitirwa, kubanga ne Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe, n'abalekera ekyokulabirako, mulyoke mumugoberere. Ye takolanga kibi, tayogeranga bya bukuusa. Bwe yavumibwa, ye teyavuma. Abaamubonyaabonya teyabeewerera, wabula yeewaayo eri Katonda asala omusango nga tasaliriza. Ye yennyini yeetikka ebibi byaffe mu mubiri gwe ku musaalaba, tulyoke tufe eri ekibi, tube balamu mu butuukirivu. Ebiwundu bye bye byabawonya. Mwali muwabye ng'endiga, naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe.